Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nga Yesu Kristo ke kakubo akatono akagenda mu ggulu. Njogera nnyo kakubo akatono kubanga buli omu aliraba akakubo ako n'aligenda mu geyeena balimulengeza akakubo, era aliraba abatono nga bakatambulirako, era alimanya akakubo yakawulirako. Era n'abalala baliraba n'ekkubo eddene eririko abayitirivu abagenda mu geyeena. Naye akakubo akagenda mu ggulu katono katono ddala, era abakatambulirako baba batono. Akakubo ako ye Kristo, era omuyambi Omwoyo Omutukuvu asangibwa kakubo ako akatono akalabibwa abatono. Era toggwaamu maanyi ng'abamu b'obuulira tebabitegeera, nga bakuwakanya. Akakubo katono n'abakalaba batono. Lwaki gwe osuubira okuba nti buli omu agenda kukategeera ate nga kaabatono? Kati kitegeeza bw'oba onyiiga nga bakuwakanya, bw'oba olina okumanya nti akakubo katono n'abakalaba batono. Kati yaayaana okusisinkana abo abasobodde okukalaba, mwogere ebigambo ebifaanagana, mwezzeemu amaanyi. Omuntu onaamugamba oti akakubo k'atalaba, era aba alina kukuwakanya kuba ye takalaba, ate wabaawo ensonga lwaki takalaba. Oyinza okuba gwe akakubo k'onoonya, ate ye nga si kaanoonya, ng'anoonya birala. Ng'ali naawe anoonya akakubo, naye ye ng'ali naawe anoonyezeewo ebirala. Olwaleero tugenda kugabanako ku kyawandiikibwa ekiri mu Baruumi 8:6 awagamba nti okulowooza kw'omubiri kwe kufa. Baruumi 8:6 kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa, naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Bantu ba Katonda abalungi, bangi bamanyi bali mu kusinza Katonda naye nga bali mu kulowooza okw'omubiri. Naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu. Mu ngeri ennyangu osobola okumanya nti fellowship olwo obeera mu mwoyo. Fellowship kintu kigambo kya mwoyo, ate gathering okuŋŋaana kya mubiri. Gino emibiri gikuŋŋaana, musobola okuŋŋaana ne mubeera wamu mu mubiri era nga mweraba mukuŋŋaanye, naye nga temuli mu fellowship. Kuba fellowship ya mwoyo, the fellowship of the Holy Spirit ya mwoyo. Obwo obumu okussa ekimu kuba mu mwoyo, ate okuŋŋaana kuba mu mubiri. Omuntu asobola okuŋŋaana nammwe ng'ate mu mwoyo takkiriziganya nammwe, olwo temuba mu fellowship, ye taba mu fellowship yammwe. Kati obumu obwo, okukkiriziganya obumu okw'omwoyo kwe kuba kati ffe kye twayitibwamu. Pawulo kye yayogerako mu Bakolinso ekisooka 1:9 ng'agamba mwayitibwa mu fellowship ey'omwana wa Katonda. Okuyitibwa obumu obubeera mu mwoyo. Era ebikolwa by'Abatume 2:42 ojja kulaba nti bo abatume kye baakolanga, baasookanga kusomesa abantu njigiriza y'esooka. Bwe mumala okutegeera enjigiriza, olwo ne mulyoka mubeera mu fellowship, ne muba nga mu mwoyo muli kimu. Kubanga abatume bo ebintu baabikolanga mu mitendera nga balaba ekisinga obukulu, era bo ne banyiikiranga njigiriza nga tebannakola kirala. Baasookanga kuwa abantu njigiriza, doctrine. Tetulaba mu bikolwa by'Abatume 2:42. Bwe mumala okutegeera doctrine ne mutegeera tuli mu mwoyo, awo ne mulyoka mugenda mu maaso okugabana ekigambo, okumenya omugaati. Kristo gwe mugaati gw'obulamu. Okubuulira enjiri, olwo oba omenya mugaati n'ogabanako n'omulala. Emmeeme yaffe yeerya omugaati gw'obulamu. Ne basembyayo okusaba nga bino byonna obitegedde. Newankubadde leero bangi bo basooka na kusaba nga tebannaakuyigirizibwa, tebannaba kutegeera eby'omwoyo, ne basooka na kusaba. Nga tebannategeera ku mmeeme, ku mwoyo, ne babagamba musabe. Kati ne wabanga bangi tebali mu fellowship, tebali mu bumu. Kati sitaani bw'ova mu bulamu bw'ensi eno, ye sitaani mu maaso ga Katonda ye alumiriza fellowship. Sitaani ye alumiriza fellowship, alumiriza bumu, agamba wayina obumu naye. Sitaani ye alumiriza nti wayina fellowship naye, wayina obumu mu mwoyo, wakkiriziganya naye. Ye sitaani kyalumiriza mu maaso ga Katonda. Kati omuntu w'oba ogenze mu ssabo eri gye banyenze ensaasi,
Sitaani waba alumiriza maaso ga Katonda talumiriza nti oba wagenda mu ssabo, wabula sitaani alumiriza nti wali bumu, wagendayo ne muba bumu mu mwoyo omu, ne muba bumu, ne mugatta omwoyo gwe naye ne mufuuka kimu. Ekyo sitaani kyalumiriza. Era n'abantu bangi abasinza sitaani bo enkuŋŋaana zaabwe nabo baziyita fellowship, kuba fellowship ya mu mwoyo. Fellowship ne gathering bya njawulo. Fellowship ebeera mu mwoyo, gathering ebeera mu mubiri. Kati bwe tugamba the fellowship of the Holy Spirit, kati obwo buba kussa kimu mu mwoyo, kussa kimu n'omwoyo omutukuvu. Eva olaba Pawulo ayogera mu Bakolinso ekisooka 10:2 ng'ayogera ku kussa ekimu, ng'agamba kati mussa kimu ne basitaani, nga kiba kino kya mwoyo. Omuntu osobola okuba nga tokuŋŋaanye naye n'ossa kimu ne sitaani. Bayinza okuyita nti mugende mu kyalo mulime ebiggya, kati gwe n'otagenda kugatharinga nabo mu kyalo naye n'obawa ssente bagende ziyambeko mu kulima ebiggya, oba togatharinze nabo naye obeera in fellowship with them. Oba togenze kuŋŋaana nabo naye muba mussizza kimu mu mwoyo. Kati fellowship etegeeza okussa ekimu mu mwoyo, eyawukana ne gathering. Kuba gathering musobola okujja wamu naye nga buli omu alina ebigendererwa birala. Musobola okujja wamu, oli ng'asinza sitaani, oli ng'asinza birala, ne mujja wamu ne mugatharinga wamu. Naye ng'ono mu mutima gwe essuubi lye liri mu masabo, eryo nno liri eri, eryo nno liri eri. Kati buli omu fellowship ye mu mwoyo aba agiina, omutima gwe gye guli. Newankubadde mu maaso muba mulaba nti muli kimu. Kati olunyiriri lwe twogerako Baruumi 8:6, kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa. Kati mu mubiri gw'ojja kulowooza nti b'okuŋŋaanye nabo muli kimu. Mu mubiri n'omuntu asinza sitaani asobola okuzimba ekizimbe n'akiteekako bulungi n'abagamba eno kyaki tusinkana wano, nga mu mubiri mukuŋŋaana naye nga mu fellowship munda mu mutima gwe ye asinza kirala, era obumu bwe n'omwoyo ye sina mwoyo mutukuvu ali ku kirala. Kati gwe okuŋŋaana naye ye afuba kulaba ngeri gy'akyusa naawe munda mu mwoyo gwo okkiriziganye naye mu mwoyo. Ye aba tatunuulidde kino kya gathering nti mukuŋŋaanye naye, ye aba atunuulidde ggwe mu mwoyo mukwatagane mubeere kimu, mubeere ne fellowship, n'ebyo bya fellowshipinga nabyo. Kati nga ggwe wano ku maaso ogamba kimu, nze nsabira gindi, nze nsabira gindi, ate ng'eri gy'osabira bo batunuulidde kuwamba mmeeme eyo ofellowshipinga naye mu mwoyo. Ne woba togenzeeyo, omuntu osobola okugamba nti gwe tosabira ku kyaki emu oba emu ng'ogamba ya bulimba, naye obutagendayo oba togatharinze nabo, naye okubawa support oba okusaasanya enjiri yaabwe, olwo oba oli mu fellowship with them, oba oli mu fellowship nabo. So nga wano ku maaso gw'oba olaba nti sigenzeeyo, naye oba oli mu fellowship kussa kimu nabo. Kati fellowship eri mu mwoyo. Kyova olaba n'aba Rotary baba basinkana, meeting zaabwe baziyita fellowship kuba bintu bya mu mwoyo. Ekintu kyonna ekikwatagana ne fellowship kya mu mwoyo, si kya mu mubiri. Eky'omubiri kye bayita gathering ebeera gathering. Eky'omubiri ebeera gathering. Kyova olaba Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ku musaalaba, olutimba olwo olwali mu yeekaalu ne luyulika okuva waggulu paka wansi, nga luli mukola kkubo abantu batuuke eri awatukuvu, kuba bakabona bokka be baatuukangayo. Awo Kristo yali atuggulirawo kkubo tu fellowshipinge n'omwoyo tubeere kimu. Kati abantu abajjanga mu yeekaalu nga tebayingira eri mu lutimbe, kabona yokka gye yayingiranga, bo baalinga bali mu gatheringa. Kati kabona eyayingiranga eri mu lutimbe ye yafunanga fellowship with God. Mu Holy of Holies ye yafunanga fellowship. Kati Kristo okutuleetera olutimbe luno ne luyulika nga ali ku musaalaba, ffenna ng'atuggulirawo tufune fellowship with God. Buli omu ofune fellowship, emyoyo gyaffe gigattibwe wamu ne mwoyo wa Katonda. Kati ekyo Kristo kye yatukolera. Kubanga lwaki kyaggyibwawo? Kubanga bakabona abaagendanga eri mu lutimbe baatuuka ekiseera nga bo bennyini nga
balina obutali butuukirivu nga obulamu bwe batambuliramu nga si bulungi, kati nga bajja kuyingira eri mu lutimbe n'ekibi kyabwe. Kati olw'okuba bajja kuyingira n'ekibi baba bajja kuleetera wonna wonna ebasinza okuba nga si watukuvu, tewasaanidde. Kati Kristo kwe kujja ye ataliko kyakunenyezebwa, kubanga ne luba lweyo nga luddugala, olweyo nga luddugala tosobola dukosa kwera, luba lugenda kuddugaza buddugaza. Era yemu ku nsonga lwaki Kristo yalina okuyingira mu yeekaalu n'ayiwa ebintu by'abantu, ssente, biki byonna. Waliwo amakulu agalaga nti ye kennyini ali mu kutereeza yeekaalu, ye kennyini ali mu kutereeza yeekaalu, naye yeekaalu gy'ayogerako eri munda mu ffe. Yeekaalu eri munda mu ffe, nti ebyakolebwanga eri mu lutimbe bye bikolebwa mu mwoyo. Kati nga olaba kabona yalina okuyingiranga eri mu lutimbe ewali awatukuvu kabona. Kati olutimbe olwo, kati Mukama yali alaga nti naffe wakati w'ommeeme n'omwoyo aba alaga nti waliwo kateni, waliwo olutimbe oluliwo. Naye ng'olutimbe olwo wakati w'emmeeme n'omwoyo Kristo yasobola odduggyawo ne tuyingira mu mwoyo ne tusinza Katonda mu mwoyo. Kristo yasobola okuluggyawo olwo wakati w'emmeeme yaffe n'omwoyo, kuba tulina okusinza mu mwoyo. N'olw'ensonga eyo kati Kristo wajja munda mu mmeeme yaffe yatandika otulaga mweyawule ku kino, mweyawule ku kino. Olwo ali mu kuggyawo olutimbe olutulemesa okugenda mu mwoyo, n'akulaga weeyawule ku kino, weeyawule ku kino. Era gy'okoma okubyeyawulako atuuka n'agamba kiwedde. Kati gwe n'ogenda mu mwoyo n'osinza. Ensonga lwaki twogera ku bintu bino, kubanga bangi batambula olw'ekyo kye balaba ne baba nga bali mu gathering naye nga tebali mu fellowship. Fellowship ya Holy Spirit. Fellowship bw'oba ogenze ne mukuŋŋaana, gwe oba okitwala nti ogenze mu fellowship era mugenze ku fellowshipinga. Naye fellowship ebeera mu mwoyo. N'omuntu asinza Sitaani asobola okujja n'ababeeramu, naye nga mu mutima gwe ye asaba birala, asinza birala, amaanyi ayita malala, naye nga mmwe ku maaso emulaba mulowooza muli kimu. Kati fellowship eba yiyo gwe kinoomuggwa omanya nti oli mu fellowshipinga ne Katonda, okussa ekimu n'omwoyo omutukuvu gwe kibeera mu ggwe, saaba kwetoolodde. Kubanga mu kutunula n'amaaso abantu ne bagoberera eby'omubiri, Sitaani awambye bangi nnyo nnyo. Kati olwaleero bangi babeera ku kompyuta, ku intaneti nga bawuliriza enjiri ey'enjawulo eya AI eya kompyuta. Naye enjiri ennyingi eya AI mu kiseera kino ebuza bangi, kuba bwe batunuulira oli ng'ayogera ne balaba emmwa nga gitambula AI ne balowooza babuulira njiri. Kumbe eyo enjiri eri mu babuulirwa eri AI talina mutima. Ate Kristo ye ayogera okuva mu mutima. Gw'oba obuuliriza enjiri wuliriza mutima ogw'omuntu kye gukugamba. Era ojja kulaba enjiri nnyingi ku kompyuta ya AI ng'eyogera watya nga tewali geena, watya nga Katonda teyayogera kino. Olwo Sitaani yaba ali mu kubuulira enjiri nga we yagamba Eva, watya nga Katonda kyeyogedde nga we mulya temujja kufa. Kati eyo enjiri eri mu kutambula nnyingi nnyo, nga wano kungulu w'otunula bye boogera bituufu, naye nga munda mu ggwe banoonya kufuna fellowship naawe musse kimu mu mwoyo. Ebintu bya Katonda biriwo ebiti. Ensonga lwaki Kristo bakozesa akabonero ak'omuti, Kristo n'aba omuti ogwo ogw'obulamu, kubanga omuti obulamu bwagwo buba munda. Leero osanga omuti omunene nga guli awo, n'okwata embazzi n'otandika okugutema kungulu, bino ebintu by'okungulu n'obitema, n'otema ebyokungulu ebyetoolodde omuti, omuti ogwo gusigala mulamu. Osobola obitemako ebyokungulu ebyo, ekitundu ebyokungulu byonna ku muti n'obitemako ne bigwa eri, omuti gusigala gukula. Naye singa omuti ogwo ogenda n'oggyamu ako makkati kano bwe kati, ebyokungulu n'obireka, omuti gukala. Kati naffe bwe tuli nti obulamu bwaffe buli munda, si kungulu. Kati buli lw'otambula olw'ekyo ky'olaba otunudde kungulu awatali bulamu. Kati ensi eri mu kulabirira kungulu,
naye obulamu bwaffe obw'omwoyo buba munda nga wolaba omuti nti singa ogenda n'ojjamu kali ak'omumakkati mu muti ak'omumakkati akabaamu bweke kabaako obulamu. Ebyokungulu obitema mu muti munda makkati ne gusigala nga gwo gusigala gukyakula kuba obulamu buli muli, naye singa ojjamu ekyomumakkati mu muti ebyokungulu ne biba birungi gwonna gugenda kkala. Kati naffe wetyo we tuli, kati fellowship yaffe ebeera munda mu makkati wali nga olaba omuti, yeeyo fellowship. Si bya kungulu, yeeyo fellowship. Kuba kungulu kuno kye tulaba si bwe kiri, kino kye tulaba kungulu si bwe kiri. Kubanga abantu bangi banoonya bagamba ffe tunaasabira wa, tunaakuŋŋaanira wa, naye nga kye batannaba kwetegereza okubeera mmemba wa kkanisa yenna yenna oba okubeera mmemba oba n'obeera makuŋŋaanira g'enjawulo, eyo membership ogigula buguzi, era abantu gye bakoma okuba abagagga gye bakoma okumanyika nga bammemba ba church. Bw'oba nga toli mugagga olina okuba ng'okola emirimu gya church nga bakulaba, oba oli asha, wenyigira mu kwera, mu kusiimuula, kola ki. Awo wonna abantu baba bagula bwa mmemba ku church babalabe nga bakola emirimu. Bw'oba si ekyo olina okuba ng'oli mugagga ng'oleeta ssente, olwo oba oli mmemba. Bino byonna bya kungulu. Ne fellowship ne Katonda tebagulangule, tokola bukozi mirimu ne bakulaba. Yo ebeera munda mu ggwe gw'oba weemanyi. Era fellowship wonna w'obeera, obeera ne fellowship of the Holy Spirit, obeera ne fellowship gw'obeera nayo. Kati ye Sitaani atunuulidde fellowship kuba nti obeera ne fellowship naye. Ekintu ekyo kya mwoyo. Kati bintu bingi bye tutunuulira bantu ba Katonda abalungi, bingi bye tutunuulira nga kungulu, ffe tulooza fellowship eba kungulu. Fellowship eba munda, era fellowship obeera na Katonda oba fellowship ebeera na kizikiza. Bw'otabeera na fellowship bw'otabeera na okussa ekimu n'omwoyo omutukuvu oba ossa kimu na kizikiza. Kyova olaba mu Bible lwe tulaba boogera ku fellowship, boogera ku fellowship nga bw'etaba na Katonda na kitangala eba na kizikiza. Olaba mu Yokaana ekisooka, baluwa ya Yokaana esooka, baluwa 1 John chapter 1 verse 6, ojja kulaba ng'ayogera nti waliwo abamu nga batambulira mu kizikiza ate nga beetwala nti balina okussa ekimu ne Katonda, naye nga batambulira mu kizikiza. N'agamba awo baba beerimba, bo nga mu kulaba n'amaaso gaabwe balaba nga batambula ne Katonda, naye ng'ate munda mu bo bali mu kussa kimu na kizikiza. N'agamba awo baba beerimba. Pawulo n'ayogera mu Bakolinso ekisooka 10:2 ng'ayogera ku kussa ekimu ne Sitaani, ng'agamba kati mu kiseera kino waliwo abali mu kussa ekimu ne Sitaani. So nga wano mukuŋŋaana bamanyi bali mukuŋŋaana n'abakitangaala. Kati ye mwe musobola okujja ne mukuŋŋaana ew'omusumba oyo gwe mwagala ennyo, ewa church gye mulaba ennene ennyo, emanyiddwa nnyo. Kati mwe nga mu mubiri muzze muli mukuŋŋaana, naye ng'ate ye Sitaani ali mu kulaba okussa ekimu mu mutima gwammwe guli wamu n'omusumba oyo, ye gwe yawamba edda. Olwo Sitaani ye aba ajja kulumiriza nti mwassanga kimu. Ye Sitaani ajja kulumiriza nti mwassanga kimu naye, kuba ye okussa ekimu okw'omwoyo okwo ko kwe kubeerawo. Ye Sitaani kwatunuulira okussa ekimu okwo. Kati kyova olaba ye Kristo ayagala akule mu ffe. Kati ffe tuba tusaba ye Kristo asse ekimu ne kitaffe mu ffe. Era kyova olaba ne tuba tulaba ebibala, ensigo, omusizi waba asiga ensigo, ojja kulaba nti abamu bafuna ebibala 3, abalala 6, abalala 100. Naye nga sigamba nti Katonda ayawulayawula abalala n'abawa ebibala 3, abalala 6, abalala 100. Nedda, si kwawulayawula. Enjawulo ebeerawo, ebeera ku kipimo kya Kristo ali mu buli muntu. Ng'ekipimo kya Kristo ekiri mu ggwe, naye bw'atyo ebibala bwe bibeera. Ekyo kye tulaba mu Befeso 4:7 ng'agamba buli omu agenda kuweebwa ekisa okusinziira ku kipimo kya Kristo ali mu ye. Okusinziira ku ki? Okusinziira ku kirabo kya Kristo ali mu ye.
Befeso 4:7. Kati okusinziira ku kipimo kya Kristo aba mu ffe era kye kipimo ky'okussa ekimu Kristo mu ffe nassa kimu ne kitaffe, kuba kitaffe ali mu ye ne Kristo ali mu kitaffe. Kati buli lwe tuba nga Kristo si yali mu ffe, Sitaani yabeeramu era ye nassa kimu n'ekizikiza. Kati tulina okufangayo n'omanya munda mu ggwe olina fellowship oba oli mu kugatharinga, oba olina fellowship. Nga we nkugambye nti osobola okuba togenze kulima bijja, naye olw'okuba weenyigidde mu kubawa support okulima ebijja, oba togenze gathering naye you are fellowshipping with them olwa support gy'okoze. Kati bangi batunuulira gathering ne balowooza ye fellowship. Gathering ya mubiri, fellowship ya mu mwoyo, the fellowship of the Holy Spirit. Tetugatheringa ne Holy Spirit, tufuna fellowship with the Holy Spirit. Kati ekyawandiikibwa kino kigamba kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa. Kati ebyo byonna biba bya mubiri, ffe tuba tutunuulidde mu mubiri, so nga munda muffe mu mwoyo kiba kirala. Munda muffe mu mwoyo kiba kirala. Kuba wano ku mubiri kye tulaba biseera bingi si bwe kiba. Kiringa nga bw'olaba kampa ekyokulabirako, Yesu Kristo ye Mukama waffe. Kati okutegeera kino kampa ekyokulabirako ekyangu ekya Mukama wo ku mulimu. Naffe Yesu Kristo tumuyita Mukama waffe. Kampa ekyokulabirako ekya Mukama wo ku mulimu. Bw'obeera ne Mukama wo ku mulimu, Mukama wo yakugamba nti kola bw'oti, wali tereza bw'oti, yakuwa ebiragiro wano kola bw'oti, kola bw'oti. Kati n'ogondera ebiragiro bye. Lwaki yakuwa ebiragiro? Kubanga ku mulimu ogwo ye yalaba. Wadde naawe olaba ng'alina amaaso naye ye yalaba nti wano olina okukola. Ye yakugamba kino kye kyetaagisa. Ye yawulira nti kati wano twetaaga tukyuseemu kino, kati gwe kyakugamba ky'okola. Kati gwe bw'okola ekya Mukama wo oba omugondedde. Era Mukama wo ne waba taliiwo naye ng'okola kye yakugambye, oba oli mu fellowship, oba oli mu kussa kimu naye. Naye Mukama wo ne waabaawo nga tokola ekyo kye yagambye, oba toli mu fellowship, oba ogatharinze naye nga waali naye nga you are not in fellowship, toli mu kukola ekyo kya munda mu ye muba temuli mu kussa kimu n'omwoyo ali mu ye ne kyagamba. Kati naffe Mukama waffe Yesu Kristo yalaba, yayogera, yatuwulira, ffe tukola ye kyatugambye. Tetutwala maaso gaffe nti tulaba ekituufu ekyokukola. Ye kyalabye kyatugambye kye tukola. Kati Mukama waffe Yesu Kristo kyatugamba bwe tukikola olwo tuba mu fellowship n'omwoyo wa Kristo, tuba mu fellowship naye. Naye bw'aba nga kyatugamba si kye tukola, fwe tukuŋŋaana n'abalala bazze okusaba nga twetwala nti tuli mu kugatharinga, naye olw'okuba tetukola byatugambye tetuba mu fellowship, tuba tetuli mu kussa kimu naye. Kati bangi mu kulaba n'amaaso balaba nti bali mu fellowshippinga ne Katonda naye nga si bwe kiri. Nga si bwe kuba fellowship ya mwoyo, gathering ya mubiri. Kati omuntu osobola okuba nga olina fellowship ne Holy Spirit wonna wonna w'obeera, wonna wonna w'obeera ng'olina fellowship naye, nga buli kiseera owulira eddoboozi lye n'omanya akugamba kino, nga ggwe owulira okussa ekimu n'omwoyo omutukuvu munda mu ggwe. So ng'omulala tawulira kussa kimu na mwoyo mutukuvu, ye awulira kussa kimu n'omusumba we n'obuweereza. Ne bagamba obuweereza obwo mulina okukola kino, mulina okugondera kino. Kati ye ng'afa kugondera ebyo ab'omubiri bamugambye, si omwoyo omutukuvu kyamugamba. Kati bwe aba talina kussa kimu na mwoyo, aba ali mu kussa kimu n'ab'omubiri, aba ali mu kuŋŋaana, so si fellowship na mwoyo mutukuvu, so si kussa kimu. Kati abantu bangi amaaso bagatadde ku kuŋŋaana okw'omubiri ne bagajja ku fellowship ey'omwoyo omutukuvu. Kati omuntu omu asobola okugamba naye pasita we oba pasita we mukyala n'agamba pasita we akola make-up, pasita we yasiba enviiri, pasita we byonna ebyo bya make-up byonna, oba pasita we ayambala legging nga mukyala n'agamba naye pasita ng'akikola ne gundi akikola ne gundi akikola. Kati nga bw'omugamba ku make-up agamba kati kyogaa gw'osinga Manjeeri okuba n'omwoyo, gw'osinga Nina Mutebi okuba n'omwoyo. Kati ye nga akiraba mu mubiri
ng'era ye alaba ali mu kussa kimu n'oyo ow'omubiri, naye oyo alina fellowship ne Holy Spirit ye ajja kuwulira munda mu ye nti naye omwoyo kino kyayagala. Kati olwo omuntu aba anoonya fellowship okussa ekimu n'omwoyo mutukuvu. So ng'oli ow'omubiri ye afa kimu nti ate manje eringa akola bw'ati, gundi ng'akola bw'ati. Kati ekyo nkyogera omuntu ali eyawuliriza oyawule gathering ne fellowship. Wano okukola ekintu nti olw'okuba n'oli bw'akikola, oba okuba ne mukyala musumba bw'akikola, olw'okuba ne Aida bw'akikola, olw'okuba ne gundi gwe walaba, olwo oli mu bya gathering, oyagala gatheringa n'oli wamu, naye toli mu kya fellowship with the Holy Spirit. Fellowship ne Holy Spirit, oba owulira Mukama waffe kyakugamba n'okola Mukama waffe kyakugamba, olwo ddala aba Mukamaawo. Naye oba ggwe example yo giweera kw'oli ow'omubiri gw'olaba, olwo eno mu fellowship ne Holy Spirit oba wavuddeyo dda, olwo oba ogoberera kya mubiri. Kati olunyi ekyawandiikibwa kiri ekyogera mu Baruumi 8:6, kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa. Olwonna oba olowooza kulowooza kwa mubiri, naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu. Kati okulowooza kw'omwoyo oweebuuza mu mutima gwo, naye kino Kristo ky'aŋŋamba? Amaaso n'ogajja kw'oli ow'omubiri, kuba wano ku mubiri gw'ojja kutunula olabe ogambe pasita ng'alina abantu bangi, abantu abo bonna bayinza okuba ddala babalimba tebategeera. Olwa wonna oli mubiri, naye ayagala okufellowshipinga n'omwoyo omutukuvu gwe weetunulamu munda mu gwe n'ogamba naye ddala kino Katonda kyayagala. Weetunulamu n'ogamba naye ddala kino Katonda kyayagala. Kubanga wano mu mubiri ekintu ky'otunuulira kiraga bulala, naye ne mu mutima oba olaga kirala. Kubanga kati ng'ebyawandiikibwa bwe tuba tusomanga mu Bayibuli ebyawandiikibwa, tuba tunoonya fellowship, tuba tunoonya okussa ekimu n'omwoyo eyali mu muntu oyo ng'ayogera ebigambo ebyo. Gwe ky'oba onoonya. Kati ekyokulabirako bwe tusomanga mu Malaki, bw'olabanga mu Malaki 3:3 awagamba nti ye atuula nga refina, atukuza siriva, feeza, zaabu, era naffe agenda tutukuza ng'ebyo. Era olunyiri oluddako Malaki 3:4 ojja kulaba nga waatutukuza olwo ebyedda ebyaliwo ne tubanga bwe twali edda. Olwo edda nga bwe twali n'emirembe egiriddako, emyaka egiriddawo nagyo ne gibanga edda bwe kyali. Kati mu kino ekyawandiikibwa ng'atulaga revival, tugenda kubeera revived back, tugenda kuzzibwayo bujja nga bwe twali. Kati wano ng'ekyama ekiriwo, kuba Malaki kye yali ategedde nti Katonda ali mututukuza nga olabye batukuza zaabu oba ffeeza. Ng'eba batukuza zaabu oba ffeeza, oli oyo atukuza agenda n'atuula awo n'ateeka ku muliro, omuliro ne gwokya ekyuma ekyo oba ffeeza oba zaabu, ne gwokya ne guggyamu obukyafu, ng'amaaso ge agataddeko bw'ati, bwe bookya agataddeko bw'ati, agataddeko bw'ati, obukyafu buvaamu. Kuba alina okulaba obukyafu bwe buviiramu bwonna ne buggwamu ng'amugya ku muliro. Kati ekyo Katonda kyakola munda mu ffe mu mwoyo, kyakola mu ffe, atuteeka bw'ati ku muliro gwe ne twokyebwa, ebikyafu ne bivaamu, bino ne bivaamu. Kati okwokyebwa okwo y'embeera ze tuyitamu, ne bagamba vva ku kino weeyawule ku kino, weeyawule ku kino. Kati ebyo ebikyafu ne bigenda nga bituvaamu. Naye ekyo kya muntu ali mu fellowship y'asobola okitegeera, n'amanya nti Katonda eriiso lye liri ku ffe. Ng'oyita mu mbeera yonna gy'oyitamu, gwe ng'embeera olabanga embi, olabanga embeera egenda okukusaanyaawo, naye ng'embeera eyo Katonda agikiriza akuggyemu ekyo ky'atayagala mu ggwe, ng'eriiso lye lyonna liri ku ggwe kuba yakutadde ku muliro ogwo. Ye kennyini ye muliro gwokya, ye kennyini ye gwe muliro, nga gy'okoma omusemberera omuliro ogwo gwokya ebitali byawe, Katonda bikuveemu obeere ng'otukuzibwa. So nga abalaba kungulu bo basobola okukwogerera nga olaba Yobu bwe bamwogerera, lwaki oli bw'oti, weegaane Katonda. Naye nga gw'ate ali mu mwoyo anoonya obumu ne Katonda, otegeera nti Katonda ali mu kunnongoosa munda mu nze. Kino eno embeera eri mu kunnongoosa munda mu nze. So nga ow'okungulu
katugeze oyinza okuba oba olina bulwadde n'olwala n'omala n'omwezi n'emyezi oli waka abantu tebakyakulaba ne gye mukuŋŋaanira tebakyakulaba kati bo nga bamanyi kati waggwa naye nga munda mu ggwe omanyi nti eno embeera Katonda agikkiriza oyongedde okutunuulira ebya Katonda okusinga eby'omubiri kati ng'oli mu kutunula mu ggwe abantu tebazze kukulaba wali osuubira abayagina okukuyamba tebakuyambye kati Katonda ng'ayagala essuubi lyo lijje mu bantu oliteeke ku ye Katonda ng'ayagala oyiga okusonyiwa gwe bwe wayambanga nga balwadde tebazzeewo Katonda obutasonyiwa ali mu bukujjamu so nga mu mubiri oli ew'omubiri agamba bano n'okunjagala tebanjagala so nga mu mwoyo kikuyamba kwongera kukula Mukama ali mu kuggyamu embeera ez'enjawulo b'osuubira okukuyamba ne batakuyamba n'onyiiga nnyo so nga Katonda aba ali mu kuga nti olaba ekisungu ekyo ekiri munda mu ggwe tokyetaaga kikuveemu kati nga olaba nti embeera eyo ate Katonda ali mu gireeta ate esinga kuyamba ggwe munda otukuzibwe obutasonyiwa bukuveemu obugumiikiriza bujje amaaso go gajje ku bantu ogateeke Katonda so nga wano mu mubiri balaba nga wagwa naye nga mu fellowship yo ne Katonda eri mu kweyongera ate tugenda mu bya gathering balaba nga kati wagwa tebakyakulaba kati twogera ebigambo bino otegere nti okugoberera omubiri kulimu ebintu bingi bye tutunuulira n'amaaso gaffe naye fellowship ebeera munda ya mwoyo fellowship ebeera munda era omuntu asobola okuba ng'atambula mu kizikiza ye ng'atambula mu kizikiza naye ng'alowooza ali mu fellowshipinga ne Katonda ng'ali mu kwerimba ekyo ekiri mu bbaluwa ya Yokaana esooka olusooka bbaluwa ya Yokaana esooka essuula esooka olunyiro olw'omukaaga 1 John chapter 1 verse 6 abantu bangi batambulira mu kizikiza naye nga bamanyi bali mu fellowshipinga ne Katonda balina obumu ne Katonda naye nga batambulira mu kizikiza nga wano ku maaso balaba nga bafellowshipinga ne Katonda naye nga emmeme zaabwe munda olugendo luli mu kudda mu kizikiza Yokaana kyeyava agamba nti beerimba nga batunuulidde omubiri kankubulireko ali eyawuliriza bw'ozuula Katonda toliddamu kubeeraawo n'owulira nti oba oli wekka oba oli board nedda omwoyo omutukuvu buli kiseera owulira fellowship with the Holy Spirit buli kiseera owulira nga waali so ng'oli ali mu mubiri abeerawo n'agamba banne ndudde ogendako ew'omusumba banne nga bbanga ddene naye ng'omwoyo omutukuvu tatwalangako bbanga ddene nga taliiwo kati ye ng'ekyo kyanoonya kugenda bakuŋŋaaneko wamu bayimbe bakole ki naye ng'omwoyo omutukuvu waali buli kadakiika naye olw'okuba tamuwulira kati ng'awulira ng'ali yekka awulira ng'alekeddwa kubanga atunuulidde eky'omubiri anoonya gathering okuŋŋaana okw'omubiri tanoonya kussa kimu na mwoyo mutukuvu naye nga mwoyo mutukuvu yali akulekeredde ddi bw'oba owulira eddoboozi lye kaseera ki bwe yabeera nga taliiwo kati tutunuulire nnyo okugoberera okw'omwoyo okusinga okugoberera okw'omubiri ebintu bino bingi bye tulaba eby'omubiri bigenderera kuwamba kiri eky'omwoyo eby'omubiri bye tulaba bigenderera kuwamba kiri eky'omwoyo katufube okulaba nti leka munda tubeere balamu nga bw'olaba omuti kiri eky'omunda kye kiba n'obulamu era bw'okiggyamu omuti gukala naye wojja omuti ebweru bino bye basalako ebweru ku muti ebyo basalako ku muti ebweru ne wobisalako omuti gusigala gukula naye eky'omunda ekyo kati abantu kiringa omuti wona aguteekako ebyebweru ebingi naye nga munda teri bulamu kati naffe we tuli kyobola Mukama akozesa omuti Mukama akozesa akabonero ak'omuti ensigo bw'ekula evaamu omuti ogw'obulamu naye obulamu obwo bubeera munda mu muti si kungulu abantu we balaba wano we balaba ne wabeera walungi osobola okulaba omuti nga guli mu kufa n'otegeera munda teri bulamu naye nga wano kungulu olaba munene kati naffe tufe nnyo muli munda kuba munda ewabeera fellowship gathering eba yakungulu osobola okubeeraawo ng'olina enkolagana ne Katonda ng'owuliziganya ne mwoyo mutukuvu nga munda owulira obulamu so nga bano kungulu abakulaba balaba nga gwe atalina bulamu kuba tebalaba
obubonero obulaga kuba ensi yeetunuulira byakungulu. Era olw'okuba ensi yeetunuulira byakungulu, kati abantu bangi bakola ebyokungulu okugula obwa mmemba mu masinzizo, kubanga ekyamazima obwa mmemba mu masinzizo oba tolina ssente tosobola kubeera mmemba era tosobola kumanyika, n'omusumba tayinza kukumanya, naye beera ng'owaayo ssente olabe. Obwa mmemba bagula bugule, bw'okyetegereza obulungi obwa mmemba bw'ogula bugule, ogula bugule. Era waliwo omuntu omu eyali ambuulira n'agamba ye gy'akuŋŋaanira buli muntu baamukolera akasawo ke. Abantu bonna mu kyaki babakolera obusawo bwabwe, buli omu bw'oleeta ekiweebwayo b'ekyekumi bajja ne banooleta ebbaasayo ne bagenda ne bawandiika kuli. Kati omusumba atuuka n'abayitamu n'ayita mu lisiti ya buli omu n'alaba waakawaayo kyenkana ki. Muleme kuweerayo wamu, ebbaasa eno giwandiika, bagenda amannya ne bagateeka ku aw'enjawulo, ne balaba gw'oleeta weekiti, gw'oleeta weekiti, omusumba asobole okutegeera gw'oleeta kyenkana ki, gw'oleeta kyenkana ki, asobole okutegeera ab'omugaso ne bammemba ba kyaki abali sirias n'abatali sirias. Kati ogenda okyetegereza kyonna kyonna ng'eri bizinensi, kuba batunuulidde kyakungulu, naye ng'ate munda mu mutima ye Omwoyo Omutukuvu amanyi abo abamunoonya abeewaayo. Ye y'abamanya, si musumba saani, ye Omwoyo Omutukuvu y'abamanya, ye y'abamanya. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, tuleme kugoberera eby'omubiri, wabula okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe, bwe bulamu n'emirembe eri emmeeme. Obulamu n'emirembe bye twogerako bya mmeeme, si mubiri guno ogugenda mu nfuufu. Guno omubiri gwe ogugenda mu nfuufu ku kanisa yammwe gwe bamanyi nga mmemba, era omumemba wa kyaki ennyo gwe baagala ennyo bamanyi mubiri guno, n'emmeeme tebannagitunulako. Kati emmeeme gwe nannyini mmeeme leka weemanye ne Katonda akumanye, okusinga abantu ab'omubiri okukumanya, abatalina kye bagenda kwongerako, abatalina kye basobola kuyamba kukwata ku mmeeme. Kati leka gwe ofe nnyo ku mmeeme, ojja kutegeera nti ne Kristo naye yatusindika kuwangula mmeeme, si mibiri gino. Kati gathering, okuŋŋaana kuba kwa mibiri, ate mu mwoyo ye waba okussa ekimu, fellowship. Kati weebuuzemu ggwe, oli mu kuyaayana kuŋŋaana oba oli mu kuyaayana fellowship na Holy Spirit? Olina okyebuuza, kubanga ekyamazima ekitangaala tekirina fellowship na kizikiza. So nga mu gathering owa sitaani ajja mu mubiri, ow'essabo ajja nayimirira n'agamba nti wa Katonda ne muyimirirawo ne mu gathering, naye mu fellowship ekizikiza tekifellowshipinga na kitangaala. Tekisoboka, tekisoboka. Ekyo Pawulo kyayogerako mu Bakolinso ekisooka 10:2. Kati weebuuze, ofellowshipinga na kizikiza oba kitangaala, oba gwe otunuulidde gathering? Mukama bakuume, weebale kuwuliriza.